akayimba ko kamukyala bamuyita Ameria Nambala n'omukyala gwe bayita Sheebah kalungi. Omukyala twasobola okwatenga twamufumyeko Ameria Nambala tubulire endongo nga bwesobola okubatenga etambula awono kwe kutubulira byonna ne Sheebah kalungi embeera nga bwesobola okubatenga etambula wadde ng'ebya Sheebah nabyo bikyali awo biri 5 ku 5 tetunnamanya kituufu ki naye nga okusinziira ku social media ze nga bwe zitambula Instagram oba Sheebah ayina kyayagala okubatenga ategeeza ensi tetunnamanya wadde n'akamu n'embeera nga bwesobola okubatenga etambula bafulumiza akayimba kali latest okuvaako ewa Sheebah oba mu TNS akayimba kali latest bakayita bwenjoya Ameria Nambala ne Sheebah kalungi bayine beebuuza nti omuyimbi akuba bandi agenda atya nakuba webidandali oba oliawo ne beebuuza Ameria Nambala yajja atya okuba tebakwatagana ne Sheebah kalungi. Ameria Nambala tutegeezeza nti akayimba kano omukulu Jeff Kiwa yasobola okwatenga mu oluyimba luno awo no Sheebah kalungi kwe kubona vibe n'ateekamu mu mbeera nga bwesobola okubatenga etambula naye nga Sheebah akayimba ye atendereza nnyo omukyala Ameria Nambala atendereza nnyo omukyala Sheebah okuba mu platform abantu bangi nnyo basobodde okubatenga bategeera nti Ameria Nambala okuyimba asobola okuyimba naye nga Ameria Nambala omuyimbi wa bandi ow'okuba we yasookera ddala ndowooza kalo nantonga akayimba sirwa na 2019 kajja na kano Sheebah akaleese akayimba n'omuyimbi wa bandi. Okay, omukyala Ameria Nambala wuno atugamba ku kayimba keekoze ne Sheebah. Nange ekyo kyennyini okyebuuza nange nenkyebuuza ngamba kisoboka kijja kitya naye munaye Katonda ayina engeri gyakola ebintu bye nange nasanze akikoze bw'atyo naye nga gwe kyoba omanya twakoze oluyimba naye ensonga ya Sheebah kisooka Sheebah muntu mulungi muntu mulamu kugamba oyinza obutamutegeera bw'oba tumuwadde budde oyinza obutamutegeera ali ankugambe ti Sheebah oyinza omusanga ayambala bw'atyo ku stage ugamba bannange okitegeera kumbe muntu mulala nnyo. Aya basa ya Ameria Nambala ono atutegeeza abamutegeera obulungi Ameria Nambala omwaka oguwedde mwawulira yaliko mu lutalo ne yali bbaawo omukulu gwe bayita omukunja Maka atendereza omukyala gwe bayita Sheebah kalungi olw'okuba tiyamuwadde kolabo abantu batandise okumumanya nti Ameria ayimba muntu mulala nnyo kwegamba ali principled nnyo ye muntu alebeera ku kigambo kye n'abeera ku kigambo kye wagamba kino eba bbi kale tajjukira gw'obongo oba bukulaga nti kiri ky'omulaba ku stage oba ogamba alabika ali bw'atyo ategeera so yensonga lwaki sobodde okubanga mbeera naye ye Ameria Nambala nga tubulira akayimba ako kayinawo n'omukyala gwe bayita Sheebah akyatubulira ku bya Sheebah agambye nti okukola oluyimba luno yasooka kulaba Sheebah naye nakwatagana ne Sheebah yennyini naye netumala kubanga nze babadde babikwasaganya bonna nze Sheebah yennyini gwe nalaba ne mugamba kinali njagala nagamba kuba twajja twakyogerako ku long time tajagamba Ameria ne mugamba nange Sheebah nembiva nako kitegeera naye nga bw'omanyi ye muntu bw'aba yagamba kino abajja kikola naye ati ku budde bwe tebamutegeerera bamutegeerera ku budde bwe so nze kyendowooza kino kye bagamba nti bayawukanye nga bw'ogambye embu era ndowooza byambu obiwulidde ye bw'ategeezeza Ameria Nambala nfanfe wa Sheebah kalungi agambe biyinza okuba byambu ne baba baawukanye yaliko ne radio ne wizo yaliko ewa Chameleone Jeff Kiwa wawa yawukanye ne Sheebah tekiyinza kuba kipya. Ameria Nambala ategeeza nti kolabo eno ne manager yamanyako agamba bw'ati kubanga Sheebah ye muntu nga we nagambye nti ali principled kitegeeza waliwo kye bayita oba protocol kati Sheebah nga ye oba nkinyonnyola ntya bannange ekintu kino nti tasobola kukola kintu waliwo amateeka agafuga ekyo era waba agambye nti kino bwekiti ne bwekiti naye asooka agamba nagaye okay naye kati kamala okwogera ne management yange kakati talina kyayinza kukola nga Jeff takola ki era nze okukwatagana nabo project eyo gikola obulungi nga bali bonna era nga buli kimu kitambula bulungi oba tebinnakyuka tetunnamanya. Omukyala Ameria Nambala ategeeza nti Jeff Kiwa yamuwa oluyimba vibe bwe yakula Sheebah n'ayingirawo oluyimba Jeff yampa oluyimba nendukwata kati Sheebah n'aleeta idea yogamba nti kantuulemu ye nga ye kitegeera nga simunayenze just nga womanyi we nagambye nti muntu mulungi muntu mulamu oyinza okubeera naye nga naye amanyi nti wandyagadde okubaako nga ye kati nampa omukisa ogwo munnange era nemweyanzi nsiimana nnyo owulidde Ameria Nambala abaddeko n'obuyimba bunnyo bwasodde okuba ate ng'ayimba aleese akayimba ne Sheebah kalungi bakayita bwenjoya
kapya nnyo katambudde n'agambye nti ebyokwawukana bibawa ebiri tayinza biwakanya naye embeera akadde kano agamba tebasobola kwawukana. Simunayinza kyendowooza nti abantu kyebayogera kubanga nze ndaba tekisoboka naye wekiba kangeze kisobose abantu bulijjo bawe luyina we lugenda okuntuusaako oba luyina ne we luntuusizzaako era kyendi nkwebaza neebaza Sheebah munnange okumpa omukisa okuyimbako naye nga nzaani Ameria waabwe. Aya basi wasobodde okuba ate nga tugamba Ameria Nambala ke kayimba ke yakoze